abeka wempe bannaye nze wansereko bannange munansonyiwa nze ndi wansereko kati ako bansereko otemba nobona omukolo otya naye nze ndi wansereko nze ndi wansereko lwaki ogaye nti oli wansereko tasobola kuweereza abantu mmere nga teriiko mazzi naawe nenva enva si kikulu omukyala teguliiko ebyo naye kennyini naawe agufumbidde abantu n'owulya nga gukutta n'asaba baali gasabye ye ti mukama waffe onaleba amazzi galayagamba naye mumpa ku mazzi teri ayinayo ku mazzi naye nga ate onaleba nyini yabadde alina okukola ki okukwata abantu amazzi naye yagasabye naye yakozeko kyakoze tanayingira mu buyinza naye nze kyeŋŋamba siyeta zibadde tezimulabanga oba badde tayagala nga agenda mu siyeta kati anoonyako buli mutwala mu siyeta kyalibadde kyaggooya kijabulula kati kirimu oligino kiriko si kyozeemu balibadde bakyozaamu dda abafere bangi mu Uganda muno Sereko musajja mugezi nnyo kitu kye yakitereka nga yamanyi we kigenda omugasiza yaliyo era nga kimanyi tusobola okwenyiga wano n'enkola kino naye yasidikira abantu bayogedde ebigambo bingi Sereko bamumye tebamutayiseemu nomination ziganye anti tasula kawempe anti asula Rubaga abantu tebamanyi na Wansereko wasula ekyo bantu bali ku kyabwerere ekyo tekisobola kukola omuntu kasitaba munnayuganda kumukutu kwetuli tweyanzege amwe n'aba subscribinga aba commentinga ate ne musharinga ne mutabeera bakodo okubeera nga ate abalala nabo bafuna kyemufuna amanyanga bulijjo Tronas nga ndi ne munnange MC Magombe oyo bannamwandu mbagala nnyo bannamwandu benyigidde nnyo okwenyigira mu kintu talina butabaagala olabika nti tukitambuza tekiddirira mabega nentumirako nnyo ku bantu b'e Kabumbi bansanyusiza nnyo bali eno bali mu Nansana naye akalulu ke Kawempe kabatutta omwoyo tebakyasula nze nabategedde abantu bazibu kati babaze Kawempe balaba ebyokulya bye biri mu Sereko afumba sente gyeziri buli comedy gyali kati bino byogenda mu bibaala mb'osasule 3 zo 5 zo ogenda olabe comedy omulabira wali bwerere omulabira wali Kawempe comedy yali Kawempe naye tube Kawempe abo batanze ebintu bingi mu ggwanga lyaffe Uganda omuyimbi gyali bayimbi bonna basanga Kawempe Khalifa kuba omuziki kati kuba mpaka ku makya mpaka budde kuzibu kati kwegamba kati oba onoonya ati n'abantu b'e Kawempe bakambuze bali ku ki era nze kyemba ngamba mpa amagezi abalina ebivulu mwenna soke mubiyimiriza Kawempe akalulu ke Kawempe kagwe kamala okuggwa kuba abantu kyebaagala kyonna kyonna bakisangawo e Kawempe kati gojja tegeka soozo musimanyi lugogo simanyi luda bikusalire bwereere kuba abantu sitwe kyebaagala kuggwako stress ate kyekiri e Kawempe kati kikiro simisana Sereko yakutte banaye mukulikeeyo mu nominations mwenna basobodde okubanga muyitawo kubanga nako kabeera kaguwa si kyangu otuuka wali ne bakugamba nti ndaga muntu yonge esoma Khalifa aga ng'ate empapula zisoma Khalifa na aga naga kati n'owesanga nti ebintu bikoze eki ekyo kyokka kikukuba ne bagamba sokodde ate odde ebbali n'ogenda musimanyi noonya abidaviti biki ogenda kudda ng'obudde buyise nga bagamba komawo 226 kusanja ekijja kasita oli okyalina obulamu toli mulwadde so ebintu by'obululu bizibu naye nga tubagamba nti bannange mukulike eyo abaafunye obutakkaanya ne bakama bammwe bana bannammwe mwe mumanyi bw'oyingira akalulu okayingira ng'omanyi kyonna ekiddirira obeera ng'omuntu ayingira mu kibira ekituufu oyingira n'omanya nti kaakati ekibira si kikyo siggwe kibeeramu naye kiba kiriyo kyonna ky'olina okugenda nakyo ky'ogumira naye nga saasira Narukoola ebyakutuuseeko mulina okwetereeza ebyobufuzi byagala mu bukaka bannayuganda baagala mirembe engejja Nsereko
neza bana Kawempe mumpeere Nsereko akarume kituufu bannange ffenna omugongo tuli ku mugongo gwa Nsereko. Nsereko ye muntu awa abantu emirembe, ye muntu awa abantu emirembe. Nedda Nsereko ono bwe namutunuulidde nalabye nga Nsereko yatwala obudde nga ayagala kumanya bannakawempe baagala muntu atya, baagala ki, nakola okunoonyereza. Twali mu kuziika Sseggirinya nga Nsereko ali mu kunoonyereza baava ku kyokulonda Sseggirinya ekyafuula Sseggirinya mpaka waafiiridde. Nsereko musajja nno muyivu, musajja era mwandibadde mwesiga nnyo Nsereko. Kati bw'amala okunoonyereza n'agamba kantandika okupracticing. Era mulaba abadde nga mu rehearsal byakola byonna yabirihaasa nnyo. Teri Nsereko kyagwira. Kimu amaze kiisaamu naye yankoze bubi muceere ogwo. Kutalinva. Ate kutalinva. Nange Nsereko yagula. Emmere ekyasinze okubanga teraga nti eyina enva oba terina nva muceere. Kituufu. Mwe mwabitegedde nti tekulinva. Ffe tetwabitegedde. Yagulidde nagukunkummuka bwe nagutegala agamba nange temufulirako kyakonywa. Ani yabadde mutegedde? Ye yennyini Katate bwe yabadde asaba. Tewali yabadde asaba kyakonywa nga naye Nsereko. Mutuufu naga naye bannange ekyo mukiraba nti tuli wamu. Ye ekyo kyekyasoosa okugamba ekyesinza okunsanyusaako. Yagamba bannange temunnemerako nnyo na luzungu. Oluzungu lwa Parliament. Oluzungu lwa Parliament. Nze mmanyi mu bantu bange. Naye abamubuuza oluzungu nammwe mutuleke. Empapula muze mulaba abeera ajjuza empapula ajjuzawo Kiruganda. Ate era ajjuzawo oluzungu. Biri ebiwandiise kule bawandiikako Oluganda. Abantu baluzungu. Naye mutuleke nammwe. Omusajja mumuvu. Musajja mumulemesa okuba kumumulemesa kukola. Musajja mumuleka ayanguye emirimu emumuyiza mu luzungu. Ayanguye emirimu. Agende kukiddako. Naye nze nadde mmanyi nomination ziganye. Namulabye emisinde gyatwala nga miyitirivu. Ate nabadde ndi awo ali ku Wilbaro. Abasirikale baseka busesi bagamba naye. Naye omukulembeze w'eggwanga lino musajja nnyo. Kubanga bw'obeera ng'olina abaana ng'abo kati kangamwengo abasajja abazaala nga balina abaana 10 Bansereko. Kati n'obeeramu naye Bansereko 2. Kati olwo tugamba mukulembeze w'eggwanga. Nga baana bo. Family eri waka mukulembeze. Bannange. Wabeera bawatyawo. Nze simanyi. Oba wabeera watya kubanga. Gale ngamba n'okugamba singa Nsereko abadde nga gyali nga naye alina Westwest gy'atwala nga ne Sseggirinya naye waali. Mu butuufu ekintu ekyo. Naye omukulu Sseggirinya Honorable Sseggirinya Mukama amuwe ekimuli eky'emirembe. Bamusonyiwa ebyamusasira tuno sigala nga tumusonyiwa. Yagamba tajja kufera kati yafa naye teyawumula kuba tukyalirina. Tukyalyoke tetuba na kyakukola. Nze nalabye eggulo Luswa Luwemba ng'amuvuddeko. Era nze wa Luwemba navuddeyo. Ndi wa Nsereko kati. Kuba nali ndowooza asajja bayinza omulemesa n'atakola ki? N'atajja wanene ku goodi. Nga kadi keganye. Naye nagenza okulaba nga nomination aziyiseeko. Nagenza okulaba nga Luwemba amubuutikidde tewakyali amulaba. Akayimba fe we yayibidde bwe bamuyimbidemu n'akayimba ow'omukisa. Bamulemya. Bamulemeseza kadi bamulemeseza naye ate najja wano ne bamwawira ate n'ayitawo independent. Kugana abantu ate bajja mukwatirwa ekisolo ekyo. Ajagamba n'omusajja wali eri kadi yamukuba ne bamumma kadi. Ne tugamba tebasobola munominatinga. Bajja munominatinga ne tugamba kiwedde. Era omusajja najja ne Luwemba twalaba ssente bakuŋŋaanya za nomination. Naye tetwalaba ono we yakola ki? We yakuŋŋaanyiza ssente. Ate ne bubokisi agaba bugabe tatunda. Tatunda. Talina kyatunda. Bannakawempe mulinde kubanga kati ekisigadde mwekutte. Bannakawempe bumuwa Nsereko akalulu. Ng'akwata ebibiri biri eby'emmotoka. Ng'abateekeramu 10. Ekyasasoza yagambye teri Kawempe muntu gw'atagenda kufaako. Kyagenda osooka buli muntu emitwalo yagala talina ssente z'ayagala. Atandikira ku 5, 10 kudda waggulu naye ng'atandikira ku 5 buli muntu aba omudaala agenda osobola ennyaanya agende. Naye nze kye nalabye Kawempe tekyalinayo muntu mulala. Bano ba Luwemba na Lukoola
tebagisobola kituufu Kawempe karakita gye mwajje Mukama Katonda gye yayita mugizeewo oyo ye musika kituufu omukulembeze wa Kawempe ayina bba bwaki era famire ya mukulu y'omugenzi Segirinya mwekwate ani bekwate Nsereko era Nsereko omusaba akyaleko mu maka tate tosuulirira famire eyo eya omugenzi Segirinya njagala otambule nayo Nsereko kubanga otulaze nti gwazze mu bigere by'omugenzi wamaze tulaga kyayolese dda muze mukuliko ate kireka abantu bamulaba nga ine kooti eyo yokka naye yazze nabbire n'agamba nti bano abantu baleka tebalowooza nina kooti eyo kooti ya Kawempe yagambye ya Kawempe bayagise ya Kawempe mu kooti ya Kawempe nenga Kawempe atekeka Akawempe bayose zino kooti ya Kawempe bulebuka eno bwaberanga nyumba n'abataka bakadde abedda basala ebibanja bamutaka gera babuyina nga babwambalanga ero basimbayo bati nga bagenda sala ekibanja tuyita kulinga balinga be balinga basabbe yabedda bo balinga bataka bakola ku ttaka lya babayambalanga bukooti obwasereko kati kadeneze kusiye yakagula bamugule akaguli kali kasikira kakika kali kasereko kakika era ne bwayambala ekirala akateekako agoro nalabenga kota yandalidde bwendala ayambala eri ali badeti yeye yobulezi bangaje yagula naye nga akateeka ko ke kalimu ebyekikabye naye nga abe Kawempe mukulike kubanga kati ke kaseera akakaisani ekituufu kubanga nominations olumala okuggwa kitegeeza kampani gundi campaign babakoze ki baba zitadde kulaba Nsereko yani kekadde tulabe Nsereko yani Luwemba na Lukoola waliwo Hajati wa NRM waliyo ani omulala babadde si bataano Khalifa aganaga be bataano ne bagamba Nsereko akalulu ajja kuba akalina mubungi ne bamusuubira okukatunda abantu boogera abantu basamwa yasamwa mwavu bamusuubira otunda akalu mu buli ngeri yonna kati ate waaba akatunda atya nga ekyagenda okufuna eri kye kisinga obunene ajja kulaba nti kati waliwo eri omanyi ebintu byoba ofunye yati waliwo kyeyayogedde ekyaleetedde okwekengera yagambye akalulu kalina mu bungi naye wenkatiira bagenda kanzibako akalulu kalina era nga kasa abantu banjagala naye ebigenda okugwera akalulu bateeka okanzibako Nsereko ng'otidde mangu Nsereko yagamba ne kati mwe muba mulaba Nuupu nze nina Lukoola ani yabadde asaana kaadi nze nabadde nsaana kaadi banna naye munnange era kye byanviirako n'okuzirika sandi zikadi yange egenda ebiddwa kati alina okwekengera kusinziira ku kiri era bwetubwatu naye bwe yagambye wewakalulu nti nno omutuufu alekebwawo wali eri naye mukulangirira ne balangirira tali ki kwekukuba okubba kaba kabbiddwa talina akakunupu wali bamubba ate Nsereko bambi mulina bannaye Nsereko temwegendereze nnyo Nsereko mulwadde wa puleesa omutima bannaye temututtira omusajja baba wangudde akalulu kemukamuwe ajja kugwira olaba yagwa bukaadi nga bagimumye n'agwa bamutumye passport photo naleetamu ebinene bamugasibye ebyokuddayo kwali badde ng'okwangu aleeta byasose ziri naye ekya puleesa nedda nkiganye n'ekyomutima nkiganye omanyi Misinde gye yadduse omanyi akaweewo nga bamaze muwujja kwakomyewo n'akaweewo kamanyi yadduse nga mayiro nga 2 n'emmotoka yalabye nga ekituufu jaamu yabadde alina okukozesa Misinde kubanga bwe yandigambye ogenda emmotoka oba nebalibaale yadde tajja mmalako n'omusajja yatutte kati oyo abeera mulwadde wa mutima ebyokwezirisa Nsereko tetujja bikkiriza twagala kalulu ffe tetuli ba Kawempe naye twagala ki naye eggwanga Nsereko likuwagidde eggwanga likuwagidde abantu be Kawempe bonna nayiseewo jju nga bayimba Nsereko ate kyewandibadde mugezi mu bwangu ddala wandigenze wa Nsereko munno olwedde gyali erinnya lirina okubeera mu palamenti eryokubiri yandibuuza ku Nsereko agenda alabe ku Nsereko kati tebajja tebifaanagana kati oli Nsereko ate embeera ye mwatwalira ekintu kyate si kyokyono tebasobola kukwatagana wemba andi bajja kukwatagana nnyo bano nga bali baabo ate ku Segirinya nga bakwatagana Nsereko era bali byanjawulo byayawukananga nga azze eno bwe yaddanga wali
ngaya kugamba banaye banakawempe mukume bukumi amaso ku lutimbe Katemba muyitirivu ajja byonna bye mwali mwasuwadda bijja waliwo ekiseera kitwala abasegiri nyanga asitudde ekidomola ku mutwe ate kinakikutte byonna agenda kubiddamu abibalage temusubwa omuceere yagubafumbidde mwagula yeke nyini nagufumbisa ali mukono gumali anayogera banaye musoke mundeke alimo yeye dala mu kiyungu kuntamwe nembitirivu tabere mukulembeza alondole nnyo aligiriza nedda omanyi waliwo obuntu bwe bakola walogenzeko mu kwanjula n'otandikira mpaka okwanjula okutandikira okwanjula omukyala bamuzza eri emabega emmere ng'etandika yafumba balaga nti yafumbye n'emmere eno yonna ekabonero kalombolombo yabadde atuukiriza mukolo nti kubanga yafumbidde bannakawempe nkategedde bulungi n'abalabi bafatona media bakategedde bulungi so si mululu naye abadde agezako kubalaga yafumbidde bannakawempe ekijjulo ekimulaga nti amaze okunominatinga kati candidate era agenda kulwana ayagala bwaki bwa MP Kawempe ekirungi nti ye bannakawempe bamwagala ono alongoosa ku nviiri ono engatto tebagalako nfuufu ono ekkooti bagirongoosa talina buzibu ye bannakawempe bamwagala naye nabeerayo mu palamenti katakuba na kikalu ye takuba kikalu tayebeeramu kikalu takikuba nedda birajja kubiyiga olaba Honorable Balamu yayiga essuuti bajja mujjamu essaati baffe babitukolanga ng'ogaana okuba ekikalu ku ssomero ajja biyiga eri palamenti ku musirikale w'otandikira n'akugamba Honorable enyambala si yawane nantera yetala eti jesigala wajja kwegattawo katolo bwama teyaliyo ajja bannange nedda ndi obudde ndeka naawe obudde olaba Balamu Honorable Balamu kutumiddeko muganda wange ogamba otya Honorable yayiga okwambala suuti era yayombamu awo aga ebintu by'ebisuuti nze sibitegeera bimalako emirembe yali amanyi lumu okubako tishaati yo nga wejjawo okubako saati yo naye kati yabiyiga yabitegeera yabimanyi eteeka naye kati ono kyabulako kimu kikalu ekyo si kizibu kyo kyangu kuba bonna ekijja mutwalira akadde naye kooti eyo netukolera mu palamenti kooti ate kooti terina buzibu tebayinza kufaayo beemu babiri oba za njawulo bo bafaa kimu nti ayambadde gomedde yoyo onalebo ekitiibwa kyakijjeeyo bulungi ekooti yo terina buzibu oba neeva eno nemaanegera nesala ebibanja tujja kigumira ate ekirungi kyayina nze kyemmaze okutegeera lulimbadde sibifaako nnyo naye okusinziira kuba nalabye emisinde gye yatutte eggulo kwe yasinziira ogamba nti sente wazifuna agenda kuziwaaki bakawempe emmotoka tagenda gigula ebigere bye bimwe yemalirira so basobola okuba nga alina we balagaawo nagattawo emisinde nagattawo omusajja muddusi nnyo ekyo kituufu naye ze mbeera kuba nalukoola Kawempe mbadde mutabuti sajja bandimulekedde ekintu kye mugambe bamulekedde lumu ekintu kye bagambe Nsereko maliriza wali tujja kujja wali kale naye kati kano wano Nsereko tukulekeddewo wano kyenalinange ekyo nalina kibasabadda bamugambe Nsereko genda ano opposite wali akuvuganyiza twala kano akagundiko katwale kati kitegeeza ogamba bakawempe bano bonna banominatis kalifaaganaga balekere Nsereko Nsereko atutwalemukko waneeno naye ate tujja kuba tetunyumiddwa tujja kuba tetutegedde Nsereko basooke bagire asooke atwageko kiki akalulu akanoonya ate amanye nnoonya akalulu kubanga kati Wilbaro twagirabye naye kati waliwo ekirala kye tugenda okulaba oba oli awo anaavuga gogolo tetumanyi kubanga kati Wilbaro yo twagirabye nga bukyala bagenda okufunamu abo naye bagenda kufunamu ng'obudde bukyala kyamanyi buli wana agenda okuba konvoyi okusaba akalulu bagenda gaba bokisi aze bokisi nyingi kubanga workshop olwava bwe bali wali ku Nuupu mu kitebe nga bali mu debate yo olwafuluma n'agenda n'akola workshop ofulumya boxes
era box weziri mu bungi just yatandise dda okuyawo abaana emirimu kati oyo akola box ezo looza yitakola abo banakawempe wakawempe kakitegeeza oyo ye mulimu yatandise dda okufuna mu nsereko kati n'olwekyo ab'ekawempe bannaye nze wansereko bannaye munansonyiwa nze ndi wansereko kati ako bansereko otemba noba n'omukolo otya naye nze ndi wansereko ndi wansereko lwaki ogaye nti oli wansereko tasobola kuweereza abantu mmere nga teriiko mazzi naawe nenva enva si kikulu omukyala teguliiko ebyo naye kennyini naawe agufumbidde abantu n'owulira nga gukutta n'asaba baali gasabye ye ti mukama waffe onaleba amazzi kale yagamba naye mumpa ku mazzi teri ayinayo ku mazzi naye nga ate onaleba yennyini yabadde alina okukola ki okukwata abantu amazzi naye ye yagasabye naye yakozeko kyakoze tanayingira mu buyinza naye nze kye ŋŋamba siyeta zibadde tezimulabanga oba badde tayagalanga agenda mu siyeta kati anoonyako buli mutwala mu siyeta kyalibadde kyaggooya kijabulula kati kiri mu oligino kiriko si kyozeemu balibadde bakyozaamu dda abafere bangi mu Uganda muno Sereko musajja mugezi nnyo kitu kye yakitereka nga yamanyi we kigenda omugasiza yaliyo era nga akimanyi nsobola okwenyiga wano n'enkola kino naye yasidikira abantu bayogedde ebigambo bingi Sereko bamumye tebamutayiseemu nomination ziganye anti tasula kawempe anti asula Rubaga abantu tebamanyi na Sereko wasula ekyo bantu bali ku kyabwerere ekyo tekisobola kukola omuntu kasitaba munnauganda ayina ndagamuntu ya Uganda egambo ote kibuga kawempe akimanyi mwali wadde simwe bamuzaala yayogedde yalambudde bulungi gye bamuzaala n'alyoka n'abalaga nabaga nti ate ndi wekawempe kati eri banzaala obuuza nti naye ndi munnakawempe ono yakona kagato yagamba yakona yagamba mbu mufere mbafere abantu ayina akantuntu kali wali kyebando mukata ayagala yesiba kawempe n'amugamba ssebo guli mulimu era wenkolera emyaka gyonna gye mpangaalidde kitegeeza nobe kuba kulonda ndonderawa kati gwe sebe ebyobufere gwobimanyi oba mpozi gwe mufere omuntu bwakogerako ekyobufere nga toli mufere yaba omufere so Narukoola wandi wadde nga ebintu ebisinga obyesonyiwa kuba kati soko ogende mu ddwale bakujjanjabe mpozi kampeni za wiki bbiri batiddemu Narukoola batandise okwennyamira batiddemu wabawo kyolaba n'okkiriza n'ogamba wane nonno bwe sitaba sitedde omuntu ayinza okujja ng'ali awo naye n'akufuukira esi ate nga kyawedde dde abafukidde dde akagatto akayinja mu ngatto ne Luwemba nalabye yatidde Luwemba nalabye nga naye akakkanya n'agamba guno omusajja guno naagusobola kale faganaga miziki no wanagitukuba ffe twagala ki ate Sereko yababidde obwongo yasigaddewo ye ku kimu kyekyo n'agamba wadde kaadi saagifuna Nuupu naye mukulembeze wange ye Honorable Kyagulanyi Ssentamu simanyi yasembyeyo ku nominations nedda naye yasembyeyo ngekuba nalabye gwe yaddukidde okunona ebintu byali tabirina efaananyi yaleese binene ate baagala kunono baba bamukubidde awo yasaze busale nedda Sereko tugenda kunoonyerezaako ku kyemisinde kino misinde gyasusse si gya buntu bulamu yali muddusi owa kamera yabonyebonye Sereko ekoona bweriti engeri gyali wetamu yamubuzeeko amuleda ndoza amubulako kumala eddakiika nga bbiri akuddamu okumukwasa okuddamu omulaba omuntu nadduka n'abula ku kamera abeera muzibu kamera egoba gwe n'oba odduka mpola gwagiriko naye nga oli omuddusi ye kamera esigala emulaba nowedde abula mu butuufu natunulidde neŋŋamba naye si kaakuba mulimu baproducer nabo balina ennaku ono omusajja kati bagenda kubuuza kati ate wano yabadde abuliddewa naye nga addamu kumukwata ng'ate awaali bamugamba kakana wapi y'obudde bukola ki ng'omusajja kyaliko akyagala kati biyambamu bino byabadde biyamba bo naye nga ye kyaliko akyagala ayagala kukola ki naye nga banakawempe kati ke kaseera kammwe musaleko kubanga engeri gye mwali mwasalawo nti mwagala
Segirinya ne Mukama Katonda n'asalawo naye mwafunyeyo ekitone ekirala. N'abazadde bansereko bano badde tebamukkiririzaamu kyane bajja kwekangira nga ali mu Paalamenti naye leero tebakisuubira. Nga bali tebasuubirani. Bajja kwekangira nga ali mu Paalamenti naye nga bo n'abadde bamulabawo ng'omuntu atalina mulamu aliko azanyira ku bantu era abantu nga bo bamanyi abaswaza n'obuswaza mu famire kali nabo bamunoonya mwana waffe kaakati tukoze tutya. Naye ne Segirinya ogenda mu Paalamenti byali bwe bityo ng'abantu tebamulaba nga nsonga. Basooka muyisaamu maaso. Ne bamuyisaamu amaaso. Naye Segirinya ye ate kyanjawulo mu kuba ye yava mabegako waneeno ng'era omulaba. Kristo alina waali. Alina waaliko ng'omulaba nti omusingi yagulukaluka. Naye ono yagudde nga. Naye ono yagudde bugwi kati buyaga. Babadde tugenda okulaba ng'ali awo ng'abwekawempe tu. Tugate Sereko yaani. Sereko yoyo. Sereko. Twagaliza birungi byerere na Lukoola. Naye wandibadde govaayo gamba bugambi nti bana muwense. Munadda wali. Munadda musoke mwe. Amwe kaadi. Banadda kumkwate kaadi ya Sereko. Kubanga kyagikaabira. Era kyagikaabira. Naye nja akyaliyo. Wabera independent oba tozotavudde mu kibiina. Ye gyali yagamba lwakumubba ng'ekibiina ye tanenya nga Kyagulanyi Ssentamu kuba si naye anenya abaali ekibiina kibeera n'amateeka. Amateeka ago mwena muba mwagakkiriziganyako bannakibiina. Bw'ovaamu n'ogamba nti nze ngenze ku independent obeera okyali mukyane munnakibiina. Osigala ng'owagira ekibiina kyo. Okukiwagira kyanjawulo n'okubeera naye kati yakyawagira Kyagulanyi Ssentamu nga pulezidenti we. Naye ekibiina takiriimu. Kati kikuwa kadi si agirina. Kati bw'ogamba nti ku kibiina kitegeeza. Kati tufune we tumuteeka. Kadi si akola kati yaliwo independent naye ng'awagira pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu. Kati abo babaira nga asobola okukategeera wano najja n'agira naye wali eri mukuddemu nadda. Kadi ne bagimuwa ne bagamba omusajja atulemerako edda kituufu yali waffe musayi gwa ddala twali tumwekengedde. Tumanyi azze tubega kumbe musajja waffe ddala. Sereko musajja ati abala musajja mubazi wa bitabo nnyo. Era bamufiiriddwa nnyo abantu bandibadde basinga bamugize bulungi nnyo ne bamukumaakuma bandibadde balina kye bamuggyamu. Era naye akyali nabo. Tannabakulangirira nti bavuddemu. Ayagala kalulu, ayagala bwa honorable. Ekyo ekibiina ye yakivuddeko ayagala bwa honorable. Ekibiina ye byakizizze bali naye ayagala bwa honorable. Kati ate ono ayagala lwakubegula ebibuuzo tebabuuziza bingi naye kati ate ono awoza Kawempe South. Kalifa. Yamaze n'ategeera wa walina okubeera. Bamunyenyodde. Kubanga tannabategeera. Bamunyenyodde ate wakuwa kati amanyi. Wali tannabamanya. Kubanga bulijjo awooza Kawempe South. Nga yeerabidde nti Kawempe North. Ebyo byokusanga mu buliri ogajja okole kino. Weebase tolina nakyo omanyi. Kyokka bamuyita nga tategedde nti yali mutulootwe nga Kalifa manyi ekiriwo. Jangu wesimbe Kawempe kino. Yene yebuuza muŋŋamba ki? Kati byebyo. Ababuuza Kawempe South eridda. Tamanyi na weeyita. Nakalulu ajja kukasabe walala. Awo abasobola kukitegeera kubanga abeerako. Bakulembeze bangi bayita ne bakulembeze bangi nga tuvudde ne ku kyekyo. Bangi abasaba akalulu batalina kasaba. N'abuuka n'abakuŋŋaanya bulungi. Amaloba gabira ebyokulya ne bamugana naye wano gy'osabye n'akalulu tifa abakulonda. Nga nze bw'asoota. Yabibaggyeko. Ebyobufuzi si byangu naye wenywezezza nga Sereko yayenyweza. Bw'oba tewenywezezza si byangu n'omulundi n'ogumu. Ekikuba kiba kitono nnyo nga tokisuubira nakisuubira. Muhammad Nsereko noonyaako Nsereko Moses mukwatagane oba okkomo by'omuwabula kubanga aliko munnamateeka oli. Katumanyi naye ategeera amateeka ensobi z'aba akoze amuyambeko ono. Naye bannamateeka bazibu nnyo. Ayinza ensobi emu. Tuwoza yalidde kumbe musajja atunula eddawo mu kuteeka lirimu. Bannayuganda ffe kye tulabye okungulu kye tugenda nakyo yalidde balimba naye nga bamukubye etteeka. Abantu bonna baabayimirizza wali. Kalifa polisi yabadde emulemesezza olw'okuba yajjidde ku piki kyokka ng'ebiwandiiko abirise mu mmotoka gy'abadde. Abaana b'abafuzi tebategeera. Kati gw'oba omanyi ogenda kukola ki?
Egatta Nsereko yadagala kugatta Nsereko yadagoba Nsereko. Nsereko yekagwe batayimirize nga batatu baze mu kuseka busese ndoza nga balabira ddala ati tebatamanyi bannayuganda bayinza okwagala okugoba okwitira mu kkubo lyo liri lyayitiddemu naye ng'ate ye ayina w'amanyi nti kati wano waliwo ekinnya ne wano waliwo ekinnya ne wano kati gwe nojja nogaa nti naye ng'oli ayita wano n'ayanguwa tuuka nawe nojja oyitemu wekanga oli mu kinnya kati kyekyo kyeyakoze naye yagala wayi kandeka ebiwandiiko mu mmotoka nfune booda kale okuba yalabye Nsereko ali kubba abantu mukole ebyammwe kubanga aga naga kyewandibadde okola oba ekyamaanyi kyewabadde olina okukola wandikoze nga drive osiba emimoto emizindalo kuli nojja ng'oyimba oba kyokyo ekyo kyosobola oyagala kudda ku pikipiki obudde bwe bukuyitako ekituufu ddala yagenza okuddayo eri okunona ate ebiwandiiko kabuze kato bamugane n'okudda muyita era kyamuyambe ne kiba nti bino ebyokumpimpi bino naye singa kyekyabadde ekyo kyandibadde nti byandibadde bizibu ekituufu kubanga olaba naddala kati ng'akalulu ke tugenda mwaka abantu baba bangi tebadde ku ggwe obudde bukuyiseko buli kuba buli omu bamuwa obudde bwe kati bw'otuukawo obudde buba nga buweddeko bagenda ku mulala chansi bwebanga weeri bakuwa ey'obudde obusembayo kati obudde bwe bukuggwako nga olinda kisanja naye kyotegese ekisanja akaluuko ne kakakomyawo naye nga lwa oba tubiyite butya gwe buteefaako butaba siriyasi kuba ekintu kitono nnyo nekikuleetera obuzibu naye ng'ate okikoze okiraba oba okimanyi kati awo balina okwegendereza abeesimbyewo mu katundu kano twongera okusaasira n'okugumya Sunabeni tukugumya munaaye ffenna bwe tutyo bwe tuli guma naye nze namutidde musajja mugumu naye si yasoose taata we maama we ng'ali mu ddiiro Sebata yayimbako ng'ali ku kivulu kyali yagamba mu jjinja baali batambudde n'omwana waabwe nali omwana yafudde nga bamulina emabega yabyogera naye ng'ekivulu abantu basasudde sente zaabwe atasobola butayimba awo nno ko kiba kigezeso ky'amaanyi ekyo kugezesa ate tojja bayimbira ng'onyiiza Dr. Bosa naye kyamutuukako so ebintu bino Katonda abeera n'okugezesa kungi Sunabeni alanze ekivulu ebbanga ddene akoze buli kimu talina kyamanyi talina na buzibu bwonna sikugamba nti mulwadde ayogedde naye agenzeyo ayingira mu sho agenda ku mpewo akoze ate baali awo bamugamba nti neno maama agudde neno maama tumututeeko mu ddwaliro yeewuunya maama afudde awo nno mutufuna amaanyi gakubula naye nga yakakitegeera bulungi nti kakasa nti maama afudde yasooka agamba nti sho ngiyimirize yasooka agamba nti sho eyimiridde sobola kuyimba maama wange ng'afudde enkya ngende mu kivulu walukagga naye kyamutuukako ekyo kyennyini kati bonna bo walukagga ne bajja ne boogera naye namugamba nkubuulire yagamba yakonsultinga abantu banjawulo naye kyali tekyetagisa n'okonsultinga bo bennyini baali bamanyi sho naye bamukubira nagamba nti ofiiriddwa maama sho ogitaddemu ssente kati ofiirwa ebintu byonna oba olagawa ekyokubira abawagizi okuteguka tekirina ddakiika nti balina n'okera ku makya abantu bannayuganda omuntu oyo ategeka takyajja kati alaba akuze alaba ensi emutegeera n'ekizibu kyo bakyerabira kino kyoliko baba tebakiraba obudde obwo naye nalaba ng'ayita mu nansana naye bambi talina maanyi naye ndongo erina amaanyi ate n'abawagizi bano balina engeri gye abantu bamugumya yagumira ku bantu kuba yali mu mmotoka naye ng'omutunula bwe tulaba teyetegeera naye nga olugumugumu lw'okuba nti abantu be nga wetugambye nti tujja yimbira abantu ng'onyiiza bakiri kimunnanga amaziga galina kukoma wali yali ayagala maama we ongera neŋŋamba
ngena ne ngamba nti olaba nze mama wange yafa nga kyali muto enjagala gye nali mwagala naye bano abakuze n'abeera ng'amulabako awo n'amugamba batambula bonna n'alaba omu ng'omukyala ayambadde gomesi nnungi anyirira n'agamba gomesi eno kangene njigule njitwalire maama wange n'ogamba waliwo gomesi gye nalabyo naye kangene njigule njitwalire naye kati n'ogamba nti oba nze mpulira bwetu naye oyo aba awulira bubi nnyo 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 ddala. So nabbeeni tukusaasira weewaawo waliwo embeera endala eyayingiddewo ebizibu bingi nnyo naye agambye nti nno abo abakazi betutomera nga ebisiraani abebalya ku mukazi oyo amubonyabonya akamuyita kayiringu amuyita kayiringu era emisiraani yayogera ekintu ekyo mu mulumbe nenkutama wansi nenkubamu akafaananyi ka kayiringu yali abeera nako ewaka akayiringu waliwo obuntu bwe twasibanga mu nnimiro mu byayi nga bugoba obunyonyi bugoba obukima bona obubaako ennyama n'akayiringu kabeera kakalu okasiba n'okateekako ennyama akakebera akayiringu kaba kakalu nga tusobola nokakalu nabbeeni mukama akusaasire naye obusugu bungi busungu bungi kakkana soke mugende ku DNA bwona mala kakasa nti omwana oyo si wuwo gwazaala awo kati olyoke ogende mu maaso nja kwongerayo n'ekivumo ekirala naye kasita n'ategeera nti omwana ono wuwe ddala amuleke amwetondere naye ng'ekalina tujaga ebintu bye tubyagala nti omusango guli mu kkooti maye bannamateeka balina olugezigezi bagenda tandikirawo nti guno omusango guli mu kkooti toddamu kubyogerako olwo bamukuba asirikire ebintu biyitewo ekituufu naye nga abantu b'ennansana n'emiriraano basanyufu nnyo Sunabbeeni yabakuba omuziki naye nze mwannyina oli gwe natya nze Sunabbeeni sikyamutya mu muziki omanyi omwana omuwala okubanga yafiiriddwa nnyina n'asiga n'ayimirira mu ku muziki ng'atabula wano kati gwe mulimu mukutteko naye nategedde maama taata abaana bano abalala sinategeera bulungi naye abaana mulimu batwala gyali kugamba kyekyo taata Sunabbeeni yagamba nti taata gyali mulamu simanyi yagamba nti yali mudongo naye ndowooza yabivaamu kubanga akadiye sigamba bano abadongo bemuvuma ngamba omudongo ng'akuba endongo bedda nga mudongo ng'akuba endongo era yagamba nti kino kyenkola sikikola mbo kyange nze nakijja ninawe nakijja twagenza okukizuula ebbanga lyonna kye tubadde tetumanyi era kiyali tayogerangako nti mukyala Kayondo nga muzanyi muzanyi wa firimu buli kimu ng'asobola okukikola so talenti weeri waka naye nga maama engoma gyakuba sigitegeera oba ebyaki omwana omwalo yasabula engoma ku makutano wano neŋŋamba Sunabbeeni ate mwana omusomesa afuuse omwana kubanga ennongo yatandika ssaawa 12 ez'akawungeezi nze mbadde sikimanyi nti ebinyanyanyanya biva ku ssaawa 12 bigenda ku ssaawa 4 ez'okumakya ssaawa emu y'okumakya 2 mpaka ssaawa 4 babuuza nti ekigendera ky'okubanga wakubye ebintu bino byonna kuva ku kiro kyonna avudde ku kumakya mpaka ssaawa 4 kiki Sunabbeeni bye bino bye yaddamu yagamba nti ekyangoba mu kibuga wakati kyekyokuŋŋamba mbu endongo ngikumye ssaawa 9 ssaawa 6 ssaawa 12 nedda yo teba ndongo abantu bange era yagamba nti bwe banaagigoba mu bitundu bino kati byagendamu
anti katagenda kyengera kirete ekiboge waffe atagenda kyengera yagambye nti bwekinaba talina bwaddamu bwagamba omuntu yavudde Mubenda yavudde Nakasongola ddayo sawa 9 sawa 9 ddayo mutuufu alina okubudde bulina okuca bulungi bali mu ndongo yaabwe agende ng'akola ki nga budde bulaba era ng'endongo bw'emala okuggwa bajjako endongo ne basooka ne badda mu evaluation meeting ebeerawo ebadde etya nti leero kino tiwakikubye bulungi abagamba ekyo saakikubye bulungi baliwa muwanike anti wabeerayo babiri n'agamba kansooke nkaddemu wano mukawulidde nti awo ensobi we yabadde ne wabaayo ekira bwe batyo ekituufu meeting bw'emala kuggwa ssaawa nga 5 bawagizi ne bagenda buli omu kukola kyanjawulo okubanga abantu mwasudde era ne musuula mu kkaawo nga mwekubaga endongo ebadde leeta bannange ne muddamu ne mukubaganya mukyatakoze n'akibaddiramu abamaleyo enseetu zammwe sagala kubba bantu Sonabel yakana amabugo bali bagenda musondera amabugo n'abagamba bannaye nedda ekyokusasula okuyingira obuyingizi kimala bumazi bantu bali bagenda kusomba amabugo omwagadde nnyo bakala kubalinga nsereko yenze sinabye n'asaategedde wali omwana gwe nalaba baasimba omuti n'awalampa omuti nga teguliko wadde kagundi konna n'aguwalampa nga bano abaana bagukutte wansi n'agwesulikako bw'ati amagulu nga gali waggulu eŋŋamba saakitegeera bulungi n'eŋŋoma erabika efuuse kirala bakomediyani be nababeramu bamagike baba bayita batya abakola obubundi bukolomooni babaamu nabo balina babaamu Cumi anko Cumi yakuba omuziki yaliyo muyimbi aliko bwe yeeyita muyimbi aliko sifa babimuyita yeeyita nze tonvumya anko Cumi yali akuvumyeko mumanyitamu ayinza okutandika abatona zikoma nyoko n'ogamba bannaaye tukoze eki tuba twogedde ekituufu kiba kyekyo gwe mwami trainers komanyeko ayinza okutandika okuvuma omukwomu avuma ayinza ovuma Shiba n'avuma Spice Diana n'avuma bonna nene bamuvuma amugaa nti nali mu bitonde bibiri sitamanya bali kunja sitani n'ekyakatonda abo saatero bali mu bitonde bibiri atya ekyo saakimanya nawulira buli namanya omanya nti ali mu bitonde bibiri ani yabyogere yagamba nti si muyimbi ate kakati gwogambe yagamba ya muyimbi aliko yagamba era muyimbi aliko nabano bagala bamubuza ati bw'oba oyagala obuzibu Cumi muyite TikTok essaawa ya leero gwe mugambe nti waayi omukuba TikTok abakulu ye Cumi anko Cumi sokojje ajja kuvuma akulage bw'oba ng'ogwo wali omulabeko nga TikTok ye muyimbi aliko kati era anko Cumi aliko kululwe kulwabantu anko Cumi wamawe bali kuyimba kubanga nyimba zikutta abantu gwokutte gobba naawe wakiraba gwokutte gobba oba gwewabba yaani naffe tetumanyi nina asobola okubba omuntu Cumi omuntu nakkiriza nti Cumi anzibe lwaki ogamba musajja atasobola kubba nafunye girlfriend naye ndibubya ntetenkanya ye Cumi tewamulya nga ayomba mbugundi buli kaseera abeera mukubira junior tamale junior nagala tamale junior nvaako balyaga munoonya ngaafudde taata wange afudde abantu ngaabo abefujjofujjo nga tamale junior aba alina kyayagala onoonyereza abantu boogera ki kye boogera musajja mukazi ebyo sinze mbyogedde naye no namulemereko mukubira emisimu nagamba omusajja onjaga era naye onkubira essimu onjagaza ki kuba naye aba akimanya kati tamale junior ankubira essimu aŋŋamba ki kati kyekyo laliga Fulufika yagamba kasuku onjagala nnyo era buli wenkusisikana nakati okyanjagala naye sirikwagala Fulufika wagamba Fulufika nkutumiddeko ogamba otya mwana wa kitange yagambye junior tamale yamutwala eggulu Fulufika yatwala junior
kati Junior bwatuuka kiseera kituuse n'atambula n'agenda yeka nga ono tamugambye bwe yatuuka eri yakoma ku gate kyali ayagala teyakola ki teyakifuna n'atambula n'akola ki n'akomawo n'abuuza Junior ku bbanga ly'olabidde full figure gwe tosobola kimanya nti full figure si wa bulijjo byonna be mukola ne mugenda eri ne muswama ku gate ne muko mbimanya naye bw'oba ng'olina ky'ovuddeyo nkola ki nakyo nkimanya waliwo eddoboozi eri waliwo eddoboozi erigula gate mugenda n'agaloboozi gammwe agatagula gate nesigala nga era Junior akyasirise endowooza akyanoonya amagezi galimbalimba alina kyayinza muddamu wabula tasobola naye kirungi yakitegedde ti omukulu yakitegeera kati alina afuna engeri gyaddayo amukamunake nalina byensudde nali mbinonyi liri pazo noonya engeri gy'otukakasaamu nti teyabadde gwe okola ebifaananyi by'obuwemu ebyo n'opositinga oba ofaakyo ate gwe omuntu olina famire byemukola eyo byemukolereyo naye bamuwaayiriza bannange byemukolereyo okimanyi olina famire edda byegana lwa famire naye gundi Saimo Kawalaata ebintu ebimu bannange mpola mpola kyagamba munno mbu simanyi yabadde akola ki baba akufunye nga kyekyo omaye oba otandika olutalo olina omanya olina okwegendereza ennyo olutalo lubaamu kwegendereza kati bw'otandika olutalo ate ng'olina byokola bivaayo abasajja babireeta gwe tojja munyinyonyola nti nga ye yasobodde okunoonyerezaako ng'okola ekintu ng'ekyo kyakisirikire nga tewaliwo olutalo aba alina kiteeka mutesima tugoma alina effamire yo tugiddeyo tereze magaago naye yalaze kyoli naye leero bannange nedda atakaabira bwereere liri pazo yakaabye bagala kunyololera baka yakaabye bazakaaba alina ekyejo okuwona male tumutagisa mukuba kwegamba yo obeera nga okoze akamunyika katono nye yakaabirawo naye liri pazo mwangu wakusinga ayangu okukaaba naye bwatereera abajja kufuukira ezzike kasita amala okudda mu oda naye gye baamukoze kituufu kimaye efamire ye ebyaddala miitingi nnene kati erina okutuula okulabika nga bategeeregana ekyo si kyangu kiraga byakola yonna gy'abata si yeye musajja mumulege mumwagaza ati naye nze nategedde obuzibu obwajjidde ate ebintu bino tubigenderere olaba liri paza abadde nga balina entalo zaabwe naani ne King Saha kati amangu ago kano ne kajja ate bw'aba yakakoze kyekyakugambe nti bw'obanga omanyi tinno otya bw'oba omanyi tinno tolina mukira teweetaba mu mazina ga nkima kuba ezo zizinisa mikira kati bw'aba amanyi tinno atya okumuswaza ate ng'alina entalo ebintu ng'ebyabyenenye naawe wagira ogamba yeye nze yeye kuba yeye namulabidde ddala nga yeye liri pazo wamma liri pazo manti alongoosa dokita yabadde alongoosa mukama naye nga badde ake naye abatamu bwoba okubye omuntu okubamu n'osaasiramu okuba ennyo omuntu oleeta omusajja bamukubidde ddala mpaka kuyiika musaati naye bamukubye nnyo bamukubye nnyo sajja newe yakaabye mutuufu famire yo abaana bo ne bagamba kati ekyo ate omuntu ng'abeera mu bivulu watebawe bati famire ekakasa kuba tabeera na mukazi w'omubivulu Kasuku happy birthday omaye Kasuku yayingidde ali myaka 36 yabadde mu mukazi Kasuku mukazi mukazi lwaki lwakyatema kumyoka badde ujja omaye Kasuku omusajja naye ate otandika otema kumyoka Kasuku namulaba dda namulaba dda ku tiiki kukuwaza bbanga namulaba dda Kasuku kati kyagamba ansingako ebiri gwe omulaba dda namulaba dda Kasuku oyo kati gwe ayalaba dda Kasuku
gwe naye ani aba mukulu kati bwe namulaba ogenda okumulaba nti ye Kasuku nga mukulu yakola ye musajja mukulu kwegamba gw'olina enteekateeka endowooza yonna egamba mbu yasaze gyali badaana gyali badaana kyogamba yasaze myaka ena ng'omukazi nga mutiitiisi nnyo kyembadde mwagaliza embazze kibuyaga asudde Tronaz Dry Cleaning ebujuuko kyekyokuddamu kyo bya dry cleaning services twoza engoye eza buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuuko Katete stage awo ku Kalongooti ku kkubo eridda ekyebando leeta engoye zo mu Tronaz Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi rayisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 ana mu 2 ana mu 4 7 Tronaz Dry Cleaning ebujuuko. Tronaz Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugango ogukuluma jangu mu Tronaz Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 Tronaz Mart Store bakafulu mu mifaliso mbaga gonde pate ye yabaddeko kumpi bakazi bokka naye omusajja yabaddewo omulala yabadde Shalom nga bamugobaganya ate bamuganya kwata ku kintu ne ngamba banna lwaki weesiba mu bintu by'abantu nze sigendawo era kasa ngenda kwata ku kintu bakinzijako banna noonya eryandeesa mbanjirayo buzima bega era ogende wantu ne batandika okugana nti kiveeko kino kiveeko oba onoonya gyodda nogawayi wano ndi mu kifo kikyamu tekiba kituufu ekyo omanya onoonya bunoonya bubadde olina olaga naye nga mukuliko eyo mu birthday twabalabe mwadigise abantu babadde yayita abantu oba yakoze nga bwe yakola wali ate ebintu byatera okubyekolera emu naye nebizuuka byokka kuwawalala woogamba wali alina byakola nga Kasuku alina kyeyakola mabegako kaawe temwewuunya naye ndaba mwena muli mu kategori emu gwe Vice Kasuku mwena muli mu nsonga y'emu alimu omu nga kati kaki muwoza tubadde mu video shoot waliwo buntu bwe twabadde tukwata kobe muli mu kuwasa kayinza okugirayo ne ka video ne kanyuma ne twakoze ka video ne kanyuma kifuuke nga mwabona twadde mu video naye yanyumye bulungi nga maki gundi eyo kapo yakisaani toka akibeere kituuke naye mukulembeze w'eggwanga linaine ennaku bano abantu tebafugika naye tereka ajja basobola beekawe ajja abasobola abeewulira eyo gyogamba tetwabadde mu video shoot katolwa n'ogenda okulaba nga kinyumirayo n'ogamba wayi twewase mwakoze ekintu nekyaganayo nga mutono lya video n'ogamba mutuufu bwe tutakwataganira ddala kusukka wano tuba tweriddemu olukwe Kasuku yagamba mukazi mukambwe banaye muleke kumwogerako bw'aleeta emigaati abalina ogirya yekka teri mulala yenna alina okugulyako nange kyengenda kukola kawolaba nga alese omugaati oli ayagala gumulya nja gulya eryo naagulya nga wadde kwegali eriyo agulya enjala nze nnuma ng'ongamba nange ngenda tandika kuleeta buntu bwange nga sibaganya wakiri koze nga tennumye onzi naye ng'ennuma amalusu butwa amalusu si butwa munaye kati abantu ndowooza yekola yokka y'okuba mu ebintu byaffe omuntu ndowooza osala amagezi gamummeki talina omukadde nga ye kyekyo kyakola akuyita kulya ennyama eswani bakuliyo nejjudde ennyama nga mutufu olabira ddala naye akuyisa n'agamba naye simanyi onaabye mu ngalo naasituleba
Onoonya lyakuleza n'ogamba nze eno sijja. Naye ng'akuyise n'agajjamu tulye. Kati kagenderwa kyali kigenderwa. Kati togamba 12. Kati gwe kenyino otya buti n'ogamba nze ndabye omukadde emmere ng'agiwamu amalusuze n'enge. Naye nga tubaagala nnyo amulabi wa Tronaz Media. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Bana kisolo yakomawo ewaka abaana esanga omukazi abazizaayo ku ssomero. Yali yadduka. Yali yadduka. Yakomawo abazizaayo ku ssomero nga omukazi ayiyiza atunda yasanga ate embizi agitunze n'ayomba. Oyo amusobola. Tutuuza embizi. Kati abaana badde embizi yeyaza abaana ku ssomero. Ate batubanja bulubizi namusasula. Nambuza kati kole kizira mumbeewo. Yali adduse n'agamba atakomawo waka. Requirement mungi basaba ebintu bingi ku masomero n'adduka n'avaawo. Kati mu wiki y'abaana okuzza abaana ku ssomero. Yasanga omukazi yabazizaayo. Gale tunula emanja wabeera embizi nga teriyo. Nga natunda mbizi. Nezizaayo abaana ku ssomero. Ate embizi twagireeta nga yakulunda kuzaala. Wali ogitwala nayo ndikoze eki. Abaana babeere eka. Abaana balina okusoma. Naye nga mulabi waffe Tronaz Media nnyo. Era buli kye tuteekako. Ankona kunagamba nalabye. Naye munnaye todduka buvunaanyizibwa. Obuvunaanyizibwa gwe kennyini gw'obutondawo. Ate kakati oyagala kubudduka olagewa. Kakubuje jadduka abaddukidde mu bakazi. N'obwadduka enaddukira mu bakazi. Kugamba tagwa ku bufumbo. Yagala guno mwaka alina abakazi 6 balina embu. Tagwa ku bufumbo. Naye ng'ebyo gw'obyogedde. Yeyinza nyini ajjanjaba bisolo bona kisolo. Twasoma naye. Twakoma fena twakoma mu kirasi emu ekibika. Era dokita wa bisolo naye ye jaddukira yagala okama wange Mukama yampa era yenyumiriza nnyo mu gavumenti ya Museveni eno kulaba ensoma gye yasomamu bwe twakoma n'engeri gye twasomamu okulanga dokita. Era kyakinyumiriza nnyo nga Museveni aveeko alina nze yampeera tata wange yampeera. Gamba tata yabave waka. Bati yasobola kumpeera. Nga mwagala nnyo bona kisolo ate tulaba mama abantu bakambwe balina okwagala. Omuntu asooka naye yeebala. Naye kakati nze ndi bwenti okusinziira nga bwendi. Okusinziira ku kino. Kati bwe kivaawo ndagewa. Ntandika ntya okwevuma nti ate bwenti ne bwenti. Kati oyo atafunye era yakugamba kati gwamanyi bw'obanga wasoma olina diploma z'otudde ewaka oweze mu gyabula gwamanyi n'ebizibu byo. Nze bwe nakoma ekibiga ndi dokita. Nakaduka wange gw'otuweereza bifudde mu ggwanga lyonna naye nga twasomerawo. Ntumiddeko abantu b'ekibiga Kiboga nukirirako wali Ebukuya Kasanda n'okomawo wano Emityana Mubende mwena batumiddeko nti muli mutya. Saawa ya kalulu Busujju namwe mbatumiddeko mugamba kitwaliyo Haji naye agenda eyo kwesimbako amwita Haji Nuh kali esibula ayagala Busujju empya. Mbatumiddeko mwena. Ne Kansala Kibaba oyo ali mulimi wa kasooli era kati bali mu kusaawa naye ayagala wa Kansala Kibaba naye akabonero Jambia ayagala nnyo okukola ng'abantu tebateeti oyinza okuba omulwanyi. Nentumirako awo maama waffe Kibaale Woman MP naye akomawo. Tumiddeko weebale nnyo weebale ddala byonna byokolera bannakibaale. Ne Looda waliwo Looda omusala oyo nga yaliko MP naye yafa kati muwala we yazze era we Looda yaleeta Nankabirwa ono. Honorable Nankabirwa. Honorable Nankabirwa yamuleeta minisita yawummula buwummuzi n'agamba y'ono omwana wendeese mu Kiboga mu kifo kyange olw'abantu tebamulinamu okwagala. Nankabirwa teri yamwesimbako yajja buzi mpaka kati waaviiriddeko ku kino ekisanja ekyago. Kati aleese omulala. Kati ate muwala w'oli yazze. Kiboga ndowooza yansikira no tebwetambula. Bajja muwa. Bayinza omuwa ku lw'ensonga oli baali bamwagala nnyo. Anti tusaba Honorable Nankabirwa amuwagire. Era atayinza batamuwagira. Era ayinza n'okuba yali mabega. Okay. Bannabyabufuzi kaseera ka byabufuzi tubasaba okusiiga bannammwe enziro kikome mukole ekintu ekitwala eggwanga ate bw'obanga bakuwangudde baba bakuwangudde
manya nti enkya wali lunaku lulala. Ate mwena temuyinza okuwangula, muntu abeera agwawangula ate musigale nga tukolagana tusobole kubanga tutwala mu maaso kana akaduka tugendamu kapate bwe bakuliyako kaadi mukwatagane ubeera oli mabega mulwanira ekibiina nate bwe mwemenyamu wakiri mumukozesa endagaano mumugambe bw'otuuka mu palamenti emotoka bwe bakuwa emotoka bakuwa meka milioni 2 nti 5 gaffe genda omusaara gusooka ojja kuba otemetemerako bakkiriza naye tebakkiriza bwe batuuka eri nga babyera agamba kyekyo kyenambadde nkirowoozaako mumuwandiikise endagaano muwandiike endagaano ebintu bikyukemu naye muleme kwewalanaku kubeera nga ono omukube omusimbye kinooko omukubye ejjeeke wano omusimbidde ekkuuli naye mubakozesa endagaano kati bakole agreement mubutuufu ebintu byagala kuba serious kati kubanga pate mugirwanirire naye okubeera nga ate mwe benyini muli mu pate muzibidde wano ate nsaza eddiiro nyenso eri avuga ntandika okwogera byetubadde tukola n'eno kitegeeza muli mu kuyizaayiza mu kintu naye mutuule wamu muteese ku lwa pate mugambe nti munnange ffe tubadde basatu abadde baagala kaadi naye ffe otukoze otya tugenda kudda mabegawo munnaye bwe ntuuka mu palamenti emotoka bwe bagimpa 5 nange nsigaza 5 tuwandiike sayininga mukulu w'ekibiina mumubeera mu kyapasoni w'ekibiina jangu ono agambe bwati mubeere n'endagaano omuntu mumudde emabega mumuwagire akalumuleme kubeera muki abenalemu kyebali mu kuyunga ekivuga kyebali mu kuteesa naye ng'era olaba baagala abangi naye ng'era omuliro okulaba toteeka kifaananyi ky'okumukutu gwe ototeeka kifaananyi kyagundi nikugane kiraga nti okukubagana kutandikiddewo muleme kukubagana nnyo ekisusse banaye omanye okukubagana kulungi naye kubi kufiiriza ebintu bingi kubanga gwe kennyini ebigambo by'oyogera osiiga munno enziro naye era enkeera w'okomawo nga bagamba ojjukira bye wayogera ku munno nti bwe biti kakati gwosu otukakasa otya nti gwe toli bwotyo so ogenda kwesanga ngwe kennyini oyinza okulowooza munno gw'oyonoona naye ng'oli mu kweyonoona ebintu byagala kukola ki kulowooza ng'okola ekintu bana byabufuzi tubasaba muleme kwonoona ate gino emiti emito ndi wa kibiina bwe tuli ba kibiina bwe kiti tuyize tulwanira kaali agifunye mubeere wamu naye wali eri mutwale gundi y'ekibiina yes ekintu kitambule kigende mu maaso naye okwekuba okwesiga enziro okweyonoona n'oyita muno n'oganda kagamba gundi yabba enkoko za gundi temwalaba enkoko za gundi zaabo naye nga mutuufu bakubuuziza kaleta nga tokirina olwokuba oli mu kulwana lutalo lwakalulu byabwabufuzi ebyo bye byaffe bannabyabufuzi bawaayiriza naye olabika oliko munabyabufuzi bakwatisa n'akaana kwata akaana ke kwata akaana ka gundi ono naye nga nedda tuli ng'akwonoona kaye oyo waagaze bwe kati ani amulonda nga bakumaze era munabyabufuzi bwotata kwenoonyereza kunoonyereza bannabyabufuzi balina okuba ne bambega tolina bambega era gundi zinoonya akalulu nzibeera nzibagamba nnyo bwotaba na bambega batajja bagenda kwonoona ekulaye nga tebakuwagira ninga abasajja kyobako balaye tetuyinza kusuuka wano ndowooza tubagamba nti mwebale nnyo mwebadde okwekungira ku mukutu mwongere okusubscribinga okusharinga ate n'okubeera nga mukomentinga wadde weewaawo abamu bayombera mu comments naye nga olaba kadama aliwo yansindikirawo ka voice namugamba naye nga temukomentinga nagafaani agaye twasoma kyekituganda katatulaiki nga kiba kiwedde mubeere bulungi